Njalo kwebaza okusokera ddala nenga siraba kwebaza ntegezeddwako nti Honorable Mwanga Kivumbi yasoloseddwa okuva e Kasenyi mu military barracks aina safe house gyalimu wakati wa State House n'Okero House waliwo safe house eri mu kibuga wakati awo bangambye mwali e Kasenyi bamugjeeyo bangambye waliwo wakati wa State House Nakasero n'Okero House mu bitundu waliwo safe house eriwo bangambye bamulese wali netali mu mbeera nnungi yeri bamugjeeyo e Kasenyi bwentegeze tokusira ku sose zange bamuleta mu kibuga waliwo safe house wakati wa State House Nakasero Okero House wakati awo waliwo safe house era basinga obungi bagimanyi wali abamuterese awo ne bamujjaawo kati kinjagadde otegeeza abantu naye nga twagala ogenda mu maaso n'okutegeeza bannayuganda ffe mwenna gye muli nti ekiwamba abantu mu Uganda nga tekiri mu mateeka kirina okukomezebwa era obuyinza bulina okudda mu mikono gy'abantu abalondebwa so si mikono gy'emmundu emmundu okufuga ku mudumu gw'omundu gwakomadda ebintu by'okuwamba abantu bya buswavu nnyo bya myaka gya 7 na myaka gya kina tuli mu 2026 omuntu oba yazizza omusango musamoninge agende ku poliisi bamubuli emisango gyazizza bw'oba olina obujulizi mutwale mu kooti obujulizi buteekebwe mu kooti bamusomere bumulumike omutwalo musibe so si kumukubira gy'omukomedde mwekisinga obbatiisa abasajja ba NRM mutya nnyo amazima era temwagala kukolera ku mateeka y'ensonga lwaki mukola gadibe nga linga embwetunda omuzigo nti bwe gunaadiba yegenda gwerira kale twongera obbategeeza ntwagala abantu bonna bakwatibwa nga tebali makomera nga tebali ku poliisi wabula nga ali mu torture chambers bateebwe baleetebwe mu kooti bavunaane so si mu ba individual abalina abantu abo buno obubaka mbusirikira Muhoozi Kanyarugaba Kitaawo Museveni ne taata we Salimu Sale n'abalala mwenda bali mu poliisi ekisinga okukwasa ennaku olunaku olwaliro poliisi omwogezi wa poliisi obadde ng'ayogerako ne bannamawulire bamubuuza ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi mu ngeri y'okugireegerera nga bweri enkola y'Abanyarwanda okunyuma buli muntu yenna ali awo n'agamba aiza ensonga za Mwanga Kivumbi tujja zoogerako edda kati si kyekikulu nnyo ekiriwo kubanga naye talina information nabagamba nti abantu bano ekizibu kibalina tebali mmenti kufuga ggwanga bali mmenti kulunda nte beesangange yawandise emmundu yawandise obuyinza obulimu gw'emmundu yali mu buyinza ne babaleeta obutiitiizi busukkiridde tosobola kunga nti mwakwata omuntu muwabebuuza omuntu temusobola muwaayo katubanga ne mu press conference ya poliisi temusobola kwogera muntu gyali kitegeeza tetukyalina kintu kukikola ki tetukyalina gavumenti ate nga gavumenti yagwadda so n'olw'ensonga eyo twongera obbajjukiza twagala abantu bonna abawambibwa abatali mu makomera abatali ku poliisi okuli Honorable Mwanga Kivumbi okuli muganda waffe Mugumya wa FDC okuli muganda waffe Akingizali twagala okumanya lwaki Comrade Bobby Yanga takyaleetebwa mu kooti kuwozesebwa mwamusalira nga tetumanya nkonti muzango yazza ndi gwamusinga omusalira ekibonerezo twetaaga okumanya Machete mwamusalira musango kigwe yazza okuba nga takyajja mukomera n'abala bangi nnyo abali makomera nga tebakyajja mu kooti twagala okumanya musango ki gy'abasinga mbalimu ebisobola okujja mu kooti bakomera ffe mwasiba abali makomera ne mbalumbayo okubakiisa emisango etakirizibwa mateeka misango ki gye bakkiriza obujulizi buli ludda obalumika n'olw'ensonga eyo tuvumirwa ebikolwa by'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda mu ngeri ey'ekyonoonero olw'okuba nti muli bateetiizi so y'ensonga esookedde ddala n'olw'ensonga eyo anfundikidde njala tutandika evidiyo eyatuleese olwaleero vidiyo yatuleese olwaleero okusookera njala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nkulamusiza kansiwenki oli bulungi omuzannyo gw'ogwa chess tugulaba gutambula bulungi nnyo era ne mu system ya Museveni eyawamba obuyinza omuzannyo baguwulira tebitambula bulungi nga bwolabyeko nti badde banoonya legitimacy mu kuyoola kasasiro bo bennyini bakonfaminze nti kyabalidde kati ate tugenza okulanga waliwo memo efulume internal memo nga ya kitongole ekiramuzi nga kibagamba nti banaabasonyiwa ensimbi zaabwe okulwayo ez'omwezi ogw'omusanvu bagira balindako sente zo zibeetako za lujjo
kale ekikutte obudde kinaatera obuta nabagamba onoba okuba dictator soka mukuba economically kati economically bamukuba bali mu mukuba mutigonjola so his excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bokola no diaspora bali nyomo balirira mwenna abasinga okuba nti mwekalakasa waodo bali nyomo bali kati ngenda basaba Mr. President awonna woli ngenda kusaba ofuneko ko olwogera n'abakulembeze ba chapter zonna eziri mu nsi yonna mubeeko ekintu kino eno idea yange ekizibu kya Uganda ekisinga obukulu bakiyita Bungereza ate Bungereza baganda afu bali mu Bungereza bagezezaako nnyo kudemonstratinga ku department ez'enjawulo naye ekyo tekimala ngenda kusaba Mr. President tuleko n'aba leaders across the globe batandika okugenda okudemonstratingirako embassy za Bungereza zonna we ziri mu nsi gye batasobola kudemonstratinga nga wali amateeka amangi nga Middle East n'ensi za Asia abantu abasobola okuwandika ekibaluwa namutayika nga bataddeko n'emikono gyabwe nga balaga obutali bumativu olwa gavumenti ya Bungereza okusupportinga obutujju obuli mu Uganda obukolebwa dictator Museveni singa tunakikola okumala emyezi 2 nga buli embassy ya Bungereza weeri abantu bagenda ne bademonstratinga okulaga Bungereza nti ekyakola ebikolobero by'okuwagira omutujju Museveni mu Uganda ne Bungereza nabo bakitandika bagenda ku parliament ya Bungereza wawone wali kitongo ne bagenda kulubira Charles batandika okwekalakasa singa tunakikolera enfunda za myezi 2 nani stop Omungereza agenda kuvanga nebyadda kyandise okwotagana Museveni abisanyawo ebadde ideology yange okusinzira ko yensonga so Mr. President kusaba nobo otudde agatandika nokawulidde ekizibu kya Uganda kata kisinga obunne bakiyita Bungereza singa tuba tusobola okufuna okwekalakasa across the globe ku embassy za Bungereza zonna we ziri oba consulate abatasobodde kwekalakasa ne bawandiika amabaluwa agalaga ebintu byonna Museveni byakoze nga Bungereza mu backinga nga tufuna n'omukisa okwogera mu TV ennene ez'ensi yonna ne tulaga obuzibu bwa Uganda ndi Museveni akyali bwiza ya bwa Uganda nga atulugunya abantu kubanga Bungereza tefaayo ate nga yebayi ekolone so kino kijja kukola kijja kuteeka Bungereza ku pressure n'abali Bungereza banayongera okukalakasa ekintu kino kijja kuba kikola bulungi nnyo singa tusooka ntulabisa eggwanga nga Bungereza buli embassy yali kubanga kyekizibu kyaffe ekyo bwe kinaba kiwedde then tujja kufuna enjawulo mu kintu ekyo ekyokubiri Mr. President, era ndi wano kusaba na kino kirowoozo. Ekirowoozo kyange kino nsaba okigule. Nga bwe twali mu campaign eza 2019 bannamawulire ne balikodinga nga buli kyonna ekikolobera ekyaliwo ekyobutemu ekyokuwama ekyaki. Ne mu 2026 bwe mwalikodinga incidents zonna scenario zonna netuziteeka mu documentary zaakolebwa documentary zanywa mu nsi yonna ensi neetegeera ne kati documentary ezo zaakwata mbabire ensi ne waliwo ekintu kye twerabidde Mr. President kinjala okusaba okirowoozeeko think about it eno just ideology yange one bwe tuba tugenda kuba Museveni alemena kuddamu kutambula ne mutabani we ne famire watu wonna tulina kuzannyira mu mpiki ze zennyini nga ye bwe yazannya empiki za omugenzi Idi Amin Dada n'amwonoona ne bamuzannya mu firimu ng'Amin akyali mulamu lwaki naffe tukwata akatabo ke ka Sowing the Mustard Seed ne tukatunulamu konna ebintu bye yayogera ebikyamu ne bye yalimba ne tubigatta wamu n'ebikolobero bya zaakola okuva mu 1980 n'okutuuka olwaleero ne tufunayo abantu abeefaananyiriza Museveni n'ababadde mu gavumenti yabadde bamuyambako okukola ebikolobero bino akatabo kano n'ebikolobero byakoze n'okulimba kwe ne tubissa mu muzannyo omuwandiike nga gubeesinga ku reality firimu eyo n'efuluma nga bwe bazanya firimu ya Amin ng'akyali mune bagimukubisa naffe tukwate mu Sowing the Mustard Seed tujje mu layini ezimu ze yalimba eggwanga tugattemu n'ebikolobero bya zaakola ebiri mu public domain tubizannye mu firimu yennyini eyo firimu egenda tunda ku Netflix buli ggwanga ligenda kulaba firimu eyo Museveni talina wagenda kuddamu kusaba visa oba agende wantu wonna nga firimu eri Museveni yakikola Idi Amin Dada baamuzanya mu firimu ng'akyali mulamu firimu enfu nti ali abantu
nga yali takikola naye ono bye tuzannya oba byemproposinga wano Museveni yabikolera ddala physically weebiri tebiriko nti tulimba tebiriko nti kuwayiriza nti kusala mugambo weebiri practically ne bahistoricals weebali abamanyi information n'abaana bennyini abaali mu nsiko awabono bakyaliwo they can confess ne batuwa information additional information ne tuzannya firimu eno n'etambula ensi yonna n'egimanya kino kijja kuba part of the revolution egenda kuba Museveni emujje ne mukkubiro ne famire yonna. Mr. President, kwe kusaba kwange ekintu kino kitululemu. Ekintu kino kitululemu bakikubisa amini. Nenga eba bakubisa bintu bikyamu. Neffe tugenda mukubira mu kitabo kye kyennyini, Sowing of the Mustard Seed. Tujje buli kimu kyonna kye yalimba. Tukizze mu reality. Tukwate ne reality. Tukwane reality. Eri mu public domain ey'okutta okutugumbula okuwamba okulimba obunanfusi obukyayi byonna ne origin yennyini tugikube ku mmeeza ensi etegeere. International Criminal Court, International Criminal Court of Justice, CNN, Al Jazeera, buli ggwanga lyonna ligenda kufuna ku kopi ku firimu eno kijja kuba kiwedde. Kubanga buli kimu ekiri. Mr. President, kwe kusaba kwanze ideas bbiri zenze nazo olwalo nga sinasumula video. Ffe tetugenda kusala mugambo wadde okuwayiriza tukola information entuufu. Abantu we bali abalina proof ne evidence ku bikolwa bya Museveni yakola. Mukama kwe kusaba kwange nsaba okukwata okusiime okutunde mulungi nnyo ba actors we bali mu diaspora abasobola okufeaturinga mu movie eyo nga kyetuzanyi kimugenda okuza kimugenda okwakitinga weekiri tekiriko kubuuza n'obujulizi bwe buli byo mukama wange era njagala idea na buli kimu kyensabye ntandika akatambi ka leero. Akatambi ka leero ngenda katandika ntya kankatandike bwenti. Bambi ensonga z'eggwanga zikwasa ennaku. Bw'owulira ebikwata ku ggwanga lyaffe toyinza butennyamira. Ebyo byonna ababikola abateekayo okusaba kwabwe kw'ezo ensonga si lwakuba nti balina obukyayi eri Mwami Museveni wabula lwakuba nti balina obulumi eri eggwanga lyabwe. Baagala okulaba nga Uganda etereera efune emirembe ebeere Uganda eyeeyagaza buli agirimu. Bw'otunuulira ebiriwo olwaleero ku Honorable Muwanga Kivumbi, musajja wattu talina musango ogumuvunaanibwa. Naye olw'okuba nti yavaayo n'ayogera amazima agaaliwo mu kalulu aka 2026 January, jjukira nti ebyali mu maka ge byakolebwa ng'abantu tebategedde kubanga twali mu kibululu kya intaneti etaaliko. Bwe babikola bo bafulumya ekiboozi kye baayagala abantu bawulire. Muwanga Kivumbi amangu ago n'akwatibwa n'aggalirwa gy'abadde amaze emyezi egyo gyonna. Kati sitoola entuufu n'abaaliwo baginyumyanga matobotobo kubanga baali tebagitegeera bulungi nti kaabeere ssentebe w'ekitundu ekyo atwala Muwanga Kivumbi kwero si wano. Naye baamunyumiza binyumize kuba yasanga bibaddewo. Muwanga Kivumbi okuvaayo n'anyumiza abantu amazima amatuufu gaali gatya kubanga ye yali kalabalaba asookerwako byali mu maka ge. Kino kye kyaddisaamu ne bamuwamba omulundi omulala. Mu buwambe amazeeyo ennaku 18 nga teri amaanyi mayitire ge, nga si lwakuba nti abamulina tebaagala mmutta, wabula nga baamukuba ne bamuyisa bubi nnyo, nga baagala asooke waakiri ebiwundu bino bikale bamuleete mu kkooti, nga tebalina kye basobola kuba kkooti kyesobola kubabuuza nti lwaki alina ebiwundu ebifaananako bwe bityo. Bwe bamuleeta mu kkooti
ate bo baba bamusibyeko ebisangosango. Obudde bwe yandimaze ng'annyonnyola ebyamuyisibwamu, alina kwedifendinga ate ku bisango ebimusibiddwako ebipya. Kitegeeza nti baakimanya lwe tumutadde awanda muliro. Kakati lwe baamukutteko engalo, bajja musibako ebisangosango nga tebamukkiriza kumuta, agenda kufaananako bafuuti soja ba National Unity Platform. Ntya nti leero akomawo mu kkooti, omulamuzi tasangiddwawo takomyewo, mumulinde wiiki ejja. Bye bagenda okumuzzaamu ebyo. Kati nga munnayuganda alumirirwa eggwanga lye bw'awulira ebintu ebyo, aba aluma omutima. Era aba alina okulwana bwezizingirire okulaba nti gavumenti eri mu buyinza ebuta bannayuganda bafune omuntu asobola okutegeera embeera y'abannayuganda banne, asobola okukulembera eggwanga lino ng'akimanyi nti baakulembera bantu banne. Ezo ensonga zonna ezigenda mu maaso baziraba. Message bye baziweereza baziraba. Naye tuweebuuza nti lwaki bakyekuluntaza? Kubanga bwe baziraba baddira omukulu ne bamugamba nti olaba eno lipooti etuuse ku mmeeza yaffe, ogenda kukivaamu otya? Ye omukulu n'abasuubiza ensi n'eggulu. Wenjogerera olwaliro nga Uganda tekyalina kya bugagga kyayo nti yeekiganyulwamu, kubanga byonna byonna abiguzizza bannaffe abo. Kakati olwaliro munnayuganda asobola kuganyulwa atya mu by'obugagga ebyamuweebwa Katonda? Ng'ate abali mu buyinza babikozesa okubagaininga n'abazungu basobole obbaggyako emisango eminene, basigale mu buyinza nga be bannantagambwako, nga ne bw'obaako nti omusango gukuzziddwako tolina gy'oddukira kubanga gye wandiddukidde bakusooseeyo bakwetoolodde. Bwe tutyo nno bwe tufugibwa. Naye nga buli kintu kibako n'entandikwa yakyo, ate ekitandika kiba n'enkomerero. Bino biri bwe bityo, naye si bya lubeerera. Bijja kutuuka ekiseera bijja kuggwa.